Twali twagamba nti togenda kuddamu kwogera ku Bebe Cool. Nabadde ndi awo ngenda okulaba nga omuviiriddeyo. Kati lujja. Twabagamba ebintu bino. Wagira gw'owagira. Yogera ebirungi byakoze. Nange empagire gwempagira. Njogera ebirungi byagenda okukolera abantu. Naye tekyalibadde kirungi Bebe Cool okuba nti asala layini. Okitegedde n'alumba sayidi gy'atawagira ng'ate agirumba n'ebigambo ebitagatta. Twabagamba omusajja akaawa ate omulumba ono yo lisiki. Okitegedde kuba tubamanyi. Kati mmwe basajja bino ebintu tebiriimu kusaaga tubannyonnyola buli lunaku. Kati gwe bw'okola ensobi tugezaako gigonjoola. Kati toyagala Bebe Cool ayogere ku Bobi Wine? Alina kwogera ku Mwami Museveni gwawagira. Nammwe mwogera ku Mwami Museveni gwe mutawagira. Bw'aba alina kyakoze ekitatusanyusizza era tumulumba. Anti Bebe Cool kye yakoze ku Bobi Wine. Bobi Wine talina mwoyo gwa ggwanga. Bw'aba yakoze bw'ati naffe era tuba n'ekyokuddamu. Bino ebintu byangu nnyo. Gwe kyogere nga bw'okyogedde ffe tukutereeze. Ate ebiseera ebisinga tuba tumuyambako. Kubanga ebbanga lye tumulabye teri yali alabye ku Bebe Cool ng'ayogera ekigambo nga kiina kye kigattako oba nga kisensinga. Ebiseera ebisinga abamwani asinga Gaalubindi ya ssente mmeka. Naye mu mbeera gye tulimu olwaleero otandika otya okugamba abantu nti nyambala Gaalubindi ya bukadde 2. Oyinza okyogera nga abantu abataalidde ennyama nga gw'obagamba Gaalubindi yabadde ya bukadde 2. Ate ng'eyeesinga ne ku ya Bobby. Ate omusajja amwe yeeragisa nnyo Gaalubindi kati Bebe Cool kaabalage. Kati azze yeewaana mu mamotoka n'alaga ebitali bibye ng'ali wa muzeeyi we ne batuuka mu mugambo waayo weenyumyanyumya nga weeyita vumbi. Okitegedde? Tulina kalina 3 simanya wa. Bino ebintu biralamu twagala byokoze. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala, ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. The CEO Beauty by Cassandra. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso. Emimwa gyo gyasirira. Tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu. Okufuna olubuto, tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tulina bedroom product, nako gels, sabuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Nga tusangibwa Mperere Bugayaza Road. Kale nze lujja banyabo ne bassebo ndi ne Kabaaya tubadde tuludde okulabika olw'embeera nti omusajja abadde alina okulya ku Christmas ate tubeere nga tukomawo ebigambo bibeere nga bitambula mpola kyannaku nti mwenna mukimanyi nti nze siku za Christmas naye batono nnyo abampise Kabaaya ku bantu be tukolera naawe tewampise. Teri yampise. Teri yampise. Wadde n'omu. Teri yampise. Ne bantu mmwe. Naye ate ne Christmas yabadde yambwa. Amasannyalaze nga tekuli buli kimu. Kwega ekintu ekitategeerekeka teyabadde fiiti. Tetwanyumiddwa. Bagamba ekitongole ky'amasannyalaze tekyalowoozezza kummwe abeeno. Si wano wokka okwetooloola ggwanga. Bino ebizibu biba byakwetooloola ggwanga lujja. Amasannyalaze buli omu agabanja, teri masannyalaze buli omu agawenja. Kale ne bikusobera. Naye nga kyawedde
kati tugenda kuyingira mwaka Butere. Omanya abantu buli side buli omu afuna ssebo kye yeekutteko kye yeemulugunyaako era ab'oku Masaka Road gye bwakeeredde oba gye bwazibidde nga bakaaba jaamu yabakutte jjo anti abakulu nga bakomawo omanye emmotoka eziri okwo famire y'abantu 5 buli omu agenda n'emmotoka ssente bazirina ate n'ennyinimu naye yabaddeko empijaawo nnyinimu aliwo pulezidenti w'eggwanga yabadde empiji Museveni era n'abeera ng'alinako atali buzibu okutambulako n'agenda empiji ate tumugaana era buli munnayuganda akkirizibwa okutambula okugendako empiji oba e Masaka n'ebiki ebyabadde empiji obuwagizi yabufunye ennaku zino nga bika kaakati njagala olwaleero nga ndi naawe tujjewo embeera ya Bebe Cool oba ensonga ya Bebe Cool. Kakati Bebe Cool okusirika ne tumuvaako kuba tumanya ebintu bingi nyinza okulaga nti Bebe Cool bwaddamu yamanyi kyaliwe yavuganga mukazi we ng'alina ka 10 n'akamutunza n'amugamba agenda musasula ssente n'ebyaddirira ebirala ajja bimanya n'agenda ye Bulaaya n'akomawo n'agaana okusasula omusajja oyo n'adda ku zero. Ani g'ogamba? Nja muwa paati 2 gwe kaddamu mba n'obuntu bwange bukoodi bino si bya kaatisi katambawo bino birala okitegedde tujjayo ekintu nga n'omukulu tasobola kwekwasa mbwawaaba nga tasobola nayimirira mu kkooti kugamba nti nvunaana Kabaaya gw'osobola ku bye namugambye olaba ng'asobola kubanga natuuse ne ŋŋamba Kabaaya lwaki tosigala nnyo ku Bebe Cool zuwe naye n'omuleka anti kaakati bino tebitandise kati newaffe babadde balumba batuyita basiyazi ne bagamba yi kaakati okitegedde omwana gw'ayina waagundi okitegeera ne bavuma endabika y'abaana ne bavuma ne batyoboola buli omu ffe ne tusirika naye ng'abo abatyoboola nga Bebe akimanyi bulungi nti afunyeeko obuyambi okuva ewa Bobi Wine okitegedde ne counseling eri mukyalawo osangamu amasolo abadde amuwa counseling tabisasuliranga okwalibadde ng'okwebaza kutuddiza kaliro kati tukuddiza eki kitegeeza naffe twongeramu nku Kabaaya nga tubijjemu obusungu gwe ng'omuntu walabye Bebe Cool ng'ayogera biki byolaba ebikyamu bye yayogedde ng'asaana okutereeza kaakati katumutereeze akalulu ke tulagamu ensobi gy'asooka okukolera ddala yiino bannayuganda okwetooloola eggwanga bali kimu bagamba twagala change basazeewo bagamba tugenda kukuuma akalulu kaffe naye nga mukuuma akalulu bwe twagamba luli nti Mwai Museveni yatubba akalulu okitegedde naye n'avaayo n'agamba Bobi Wine yabba obululu bwe miliyoni simanya mmeka naki kaakati ne tugamba luutu eno Mwai Museveni ne banne bakuuma akaabwe naffe tukuuma akaffe abantu ne bakisanyukira lwaki ab'NRM bo tebaagala kukuuma kaabwe Bebe Cool najja n'ebigambo biibino mbu tooyi wali tooyi waliwo ekintu ky'osobola okwogera mu bantu ensi ne yeewuunya Bebe Cool otandika otya okuwatula ebintu ng'ebyo ng'ensi etunula mbu tooyi teziriiwo simanya biki nga tebigatta era nga bwe wamulaba nti genda ekawempe teekamu amafuta bw'otuuka ekawempe ofune amafuta amazzi aganayoza emmotoka nga 10 oteekeko ebipipa oteekemu amafuta amazzi nga yageerabidde dda okitegedde tuba tukyali awo ng'ajjayo gaalubindi zino nziteresa ebbanga bweriti okitegedde waliwo abawagizi b'omuntu omu abasirusiru bawaana leka bakiwaane teri akugambye nti Bebe Cool eno esinga eyoono okitegedde kati ye agamba gaalubindi ye
bannange mbugalubindi ya Bebekulu esinga ya Bobi Wine. Kakati oyagala tukkirize tugambe kyekyo kyekinakusanyusa otuleke olwaleero nzikirize kale kanzikirize nti galubindi yo esinga ya Bobi Wine. Olwaleero olutalo nsuubira lukome kye musabye kimu tetugenda kuddamu kutunula sayidi y'abantu benaki kasita otaddamu nti musinga kino okitegedde okumwegezaamu buzibu nnyo gye tuli. Ate ajuka Bebekulu ayinamu kati ekitundutundu ekyokubajjukiza mwoyo gwa ggwanga ate atabaliimu mweno omuvuma buli kimu mwoyo gwa ggwanga erujja n'essali mulina okuba ne mwoyo gwa ggwanga. kakati Bebekulu mwoyo gwa ggwanga we simanyi na gyagwogerera kuba Bebekulu yagwa bw'atuuka mu bantu era simanyi Museveni bantu bakozesa bannange baggwamu ddensa. Ye muntu ayinza oyimirira mu bantu ne bamulabanga bwe balaba omuntu yenna ataali wa bulijjo yeerabisa naggwamu obutungulu naggwamu ennyaanya n'asigala ng'ali boyira awo. Tulaba nti mugaba Bebekulu mbu simanye ebintu abiraba waati tabiraba waati naye ate abantu kati batandise omusabiro wa minisita bagamba wano wetulaga Bebekulu bafuuke minisita. Bebeera beebo basobola obbumuwa ate balamu tebaabumuwa golooza balamu yabisobola ennyo abisobola. Ebiseera ebisinga abantu Museveni baawa ebifo tubalaba ng'era tebabisobola era ne tutuuka ekiseera ne bejjulula oli ne yeetonda. Twalabako eyeetonda ng'ali mu kifo kinene naga bannange mummanja bino naye ate mumanyi abaabikola nze mukazi wattu siina kyendi mundeke. Bebekulu yali ng'omwana wa minisita yali omwana wa minisita mukyakyogera ekyo tata we yali minisita era sigala tuli mwogera ko tubagambye Solomon ye ali ku kino mwana wa pulezidenti. Kakati waliwo n'ekiseera ky'otuuka ng'ekyobwana tojja kinyumya mu bantu kati Bebekulu akyayinza ovaayo n'agamba ndi mwana takyasobola. Kakati engeri kitaawe gye yali minisita naye bamuwe azungirawo bw'atyo naye ate ddi nga gavumenti tugagijjako gavumenti tugenda gijjako ate oŋŋambe nti Bebekulu agala ekifo abamu mulwanira bwereere bino ebintu fe omukulu agenda temuyina kye mugenda kukola mmwe fe ebintu bwe bigenda okutambula tubiraba. Kakati bannayuganda mmwe munabawakanya gundi abantu ye gavumenti basazeewo bagambye kakati twagala mulala bano ne bwe banaafunvubira ba Bebekulu ne bakola ensobi tuzze tulaba bamayinja oba ali ku kimusajja wattu nasemba okumanya nga mayinja emmotoka gye baamuwa olwadda ku kitebe eri n'agamba mu nsonyiwe enkomyewo n'ayambala akamyufu aba azunga eyo emmotoka ne basika ne bamugamba naga emmotoka pulezidenti ye yagimpa ne bamugamba leeta kaadi n'agamba siina kaadi naye Museveni ye yagimpa. Daba bwagijjayo nga bamusonyiye n'agitwala ewa Kalungi ono agula amamotoka atunda emmotoka n'agitwalako obukadde 1,000 bwagitwalako 1,000 ebyo nno bye byamalawo ebintu bye kati bwagitwala ewa Kalungi kati Kalungi emmotoka tevaamu mpapula bagamba mayinja leeta akasente mayinja tayina kasente omanye ebyaddirira kwe kwava okutwala ebintu byebyo byawoza mukazi ate omukazi baali bamubanja 1,000 okimanyi bino byaddala bbula gompo wino bino byaddala abasajja tubamanyi ekibasiraanya kakati ogenda okulaba buli ayina emmotoka tayina kaadi tevaamu mpapula ne bwagamba kankitwale nkitunde temuli kaadi mumanyi obufere obuli awo ffe twabuuka. Kakati ng'ennaku z'omwezi lumu January 2026 Bebekulu ajja ne Bebekulu list
lisiti ekomawo. Kakati n'ennyimba zo saaziwulira. Jukira badde ne album y'amaanyi. Album ebadde wano ng'etambula n'agenda e Kenya n'agenda wa. Kakati takola ensobi. Kyenninda okulaba ng'awadde oluyimba lwe n'alussa mu nsonga ezo. Ate n'ekirala n'abantu tebakyetaaga bintu ebyo. Yeno lisiti egenda okusembayo okukusala nga bw'otidde kiwaatule tondeka. Amagezi gabe mangu oddemu amagezi nga bw'otidde kiwaatule. Lisiti gitye eno egenda kuba nzibu. Kati yiine ejjidde mu biseera ebizibu. Ng'olina n'ekikulumya omutwe. Namuwadde ku bwino. Kakati simanyi oba bifu nkugambye totawaana ne lisiti gyesonyiwe. Tondeka kiwaatule bali mu kutereeza kiwaatule. Bamuzza buggya. Atidde tulabye bangi wano. Gambye tekyali concert. Launch zaayimirira. Kati ani ayinayo launch? Ate kyabebe abadde bize ng'anoonyeza President Kalulu. Guno olabye launch mmeka lujja. Bannayuganda amma mutubuulire. Ekintu kino omulimu mugukoze nga bwe twagamba. Muboole abantu. Saawa ya kuboola si butayagaliza. Naye ku mbeera gye tuliko tuboole abantu. Kyogedde. So tujja kuba twakava mu lisiti awo ng'ebula ennaku 14 tubire nga tulonda. Ng'ebula ennaku 14. Musajja olunaabo tuwa Bebe Cool lisiti nga tugenda mu kabaka. Nakudda ku lisiti ya Bebe Cool kubanga teyina makulu era mbagamba obutagifaako. Yeno gambye egenda okufunibwa ba viewers 2,000. 2,000 ojja kuba wano bulijjo zirabibwa bameka zobadde olaba. Era amaanyi mangi mukko jukira namulabyawo nga ya trading kati trendinga namulabyawo ne Honorable Nsereko nga beetwala ebyo bye bimutunda kati empisa embi alwanira ggwanga empisa embi ze zikutunda tayinamu kyatugamba zise empisa mbi gundi tulabe kimafiya tayina byatugamba tayina yagwa abo sibe bayimbi bwe baali bayina okuba sali ng'okayanira kya namba emu kati ali namba mmeka namba lindako wali bwe tubadde mu lutalo Eva abadde akayanira kya namba emu waliwo ababadde babikayanira babiri ng'ono tayogera kati olwairo bwe tubuuza owaaye Kameri oli namba emu mutubuulire gwe buuza Bebe okyali namba emu ayinza n'okuga enamba sijagala enamba sijagala kubanga yagwa naye akiraba waliwo abaliwo okitegedde kati waliwo kabaka n'abalala ne bagoberera kati akole ki basigadde kwerippa ku kiri ekimotoka gwe bw'ovaako n'ogwa tekisiba eri emmotoka y'olyo abawa yayagala agyekutteko kati bw'aba avuga oba akikuba mbi nnyo baakoze atya oba bafudde gwe weekwate asigaddeko gwe obaako eri emmotoka ya lutalo jafanga eyo ya lutalo kati mwerippe ne munaagenda okukyerippa ng'ekimotoka ekyo driver akatengo kamukubi kijja kuleka bangi kati kitegeeza kabaya nga tumalako 225 226 ogenda kuddamu okwogera ku Bebe Cool anti kyemusabye agenda kitegeera kyemusabye akitegedde ayawule ebintu bino erinnya Bobi Wine live mu kamwake tujja kusirika golooza bw'aba tayogedde twogera gwe wali owuliddeko Bebe Cool nga tayogedde bitunyiiza ne tuvaayo ne twogera era tusirika naye bw'otandika n'osimbula gwe kasita ogiteekamu swiki wali ffe nga tugiwajjiya nga tusimbula ebiddirira ggwera oba obiraba kati kansuubire obutaddamu kuwulira kikukwatako ne mukyalawo n'abaana sirika wano oli nene ebbanga liweddeyo leero mmeka leero 3 olede wenjogerera tuyingidde 3 tugenda kuyingira mwaka kansuubire empisa ze zikome kati kubanga zayina embeera eyo naye kati
akabombo tuyina akabombo bwe kagaana nga tuleeta akagaji akagaji bwe kagaana omunyango weguli ewaffe asiiwa gwe ye tayogera gwe mulumbe ffe tukubuulira ebiddirira owaaye nga tumaliriza abaana ba ghetto nga fulaga baziwanise nnyo ku mayumba waggulu buli ghetto zendaba wano ziriko fulaga mpitirivu kyekyo kyennyini ate nga ndabye ghetto structure omwaka guno gwonna n'emyaka kakati yawe nagambira nga bakava ekkololo nga bakasayininga biliyoni emu mu obukadde ebi neŋŋamba Museveni kwataddamulira omusibe teri kigenda kubaawo era yakwata bakomanda batono n'abawa ssente abalala n'abaleka mu bintu ebitategeerekeka okitegeera kaakati mukulu kyekikulaga nti teri kyeyateekayo kubanga lujja muli bannamawulire nammwe temuyina gye baali babatutte ne babagamba wano balima obutiko golooza obutiko bulimibwa wanene okubufunamu ssente kafo katono nnyo obutiko mwana ebintu bya wano byewuunyisa era neewuunya nnyo Ddamulira jjeno Ddamulira musajja muganda wa wano ali mu Buganda gete ezisinga okunyigirizibwa ziri mu Buganda n'aba ng'asobola okukwata ssente n'azinyumirwamu n'abantu be n'aleka abantu nga bali mu mbeera nti beetaaga n'obawa appetite n'obasuubiza n'obatikka ku biroole n'obatwala ekkololo n'obakomya ku mutwalo kati tuli mu kulaba abaana abato betuwa akawunga mu ghetto nga be batutte wali basitamye babakwasizza emiggo babagamba mugoberere ebiragiro abaana b'oku street be mututte abaana abato abatategeera kigenda mu maaso mubatutte kuyingira magye kugenda kubawa mundu kutta bannayuganda tetutegeera kakati tubagamba bino abo abaana be mwatutte nabo be mututte okukozesa ebyo abato be mujje ku street natunuulidde abaana nga mbamanyi ng'abaana bajja ne bali akawunga kakati kiki ekiddako kyekiraga nti waliwo ekiriwo kiyidde naye nga nze ŋŋamba byonna babikola mu bukyamu buli awagira ekintu ekyo n'ogamba Pulezidenti Museveni Kigalo obanga agambye nti famiro yo mukulu Museveni n'abaana bo n'abazzukulu babeere fiiti kubanga myaka 4 twali badde tulabawo ekyenjawulo tetuba na masannyalaze kyokka ebyaliyambye bannayuganda okuba nti omuntu akola akalimo ke nga teyeeraliikirira nti amasannyalaze gabeerako nakyo ne kigaana nga amazzi gaffe mwe mulina kugula masiini zokka ne mutuguza ku bbeeyi entono ne gabaako kibalemye mutugamba mugatambuza kaakati katulinde ekiddako nga 15 bwe mmala okulonda nga neesigama wali wabaddewo debate ku Kakuumo oyo abantu tebamwagala ne poliisi yabagamba poliisi tejja mwagala n'abamagye tebajja mwagala n'akakiiko k'ebyokulonda kabagamba bali ku ntujjo naye bo balinda ffe bannayuganda naffe tubeeko kye tukola tukuuma akalulu omanyi akalulu kano okalaba bali mu kugamba abamumbu tekalya mwami ono naye akalulu ako okalaba kalemu abalala okuggyako abantu abo ne bavaako mu mbeera endala obadde okimanyi ekyo nti abasinza okugamba nti akapapula tekabalya ate ekibajjako kiba kirala akapapula tutuuka ne tukavaako ne tugamba wakyogera lwatu nti tekakulya ne tugamba kaakati neero kakuttemu obusungu we buva akati nze nsaba kimu nti mwami byabakama abeere mwegendereza bw'abanga munnayuganda alangirire ebituufu ate aleke n'abantu yayina amateeka mu kalulu kano bali bonna aboogera ffe tetubaliiko era tetugenda wulira byabwe olw'ensonga tebibakwatako bo balina kutukuuma ffe ne tugenda tulontu kakati singa akalulu kajja ne kabaawo ne wabaawo emmundu nga we tulondera muleeseewo emmundu kiki ekiddirira ako tekaba kalulu kansuubire banaakola nga bwe baakola akannalukoola nti akalulu bwe kabaamu ebirumira kooti egamba kaddibwemu
baddamu kannalukoola wano ndabye ebyewuunyisa sayidi yaffe nga biragira ddala tewali bwenkanya okitegedde baasala omusango gwa Walukagga ku lunaku lwa Sande wakirabako tugenda okwebaka ku Sande nga tutegedde ensala gibaddewo eminene wano mu ggwanga twagenda okwebaka ku Sande nga buli guno nga n'ennaku enkulu baga ekkooti ziggaddewe guno bagwanguya bayanguya Walukagga nebagade tulinda wali bijja tusumbuwa waliwo ali emabega eri agamba ogwo gukolebweko kabona ndoza kati mulina Sseggona abebusiro bajje Walukagga kati muli ku Sseggona gambye twatomedde wano naye nga Sseggona yetadda Sseggona tosobola tosobola ate simuka wa mu Kiyimba fe tugenda kulaba gwe tunaawa tugenda kulaba gwe tunaawa naye saawa zino tetumwogera naye nga kyo kye tulengera bengedde ekintu kyengedde buladi mwe mutunule muteekewo abiri kale Kabaya ngenda kubanga nkoma wano naye olwaleero tujja kudda nga tubongera obbawa ebitambula ku ground nga bwe tukikola tubakulisayo mu nnaku enkulu ate tukyatambula nammwe naye nga yenna gwe mwasasula ku kya fulaga baaba fulaga zitabukidde lwakuba nawiddeko eddoboozi erigamba nti fulaga ezo tezirina kubeerabeera mu bifo bya bulijjo zibeera mu bifo nga woofiises woofiisi za gavumenti ebifo eby'ebitiibwa si ku boda lujja kankulage bano banoonyeza amaanyi we gali ne gababula ate nga kikyabatawaanya kano mbadde nkeerabidde basooka ne balaba nga Bobi Wine azze n'enkofiira ne bagamba enkofiira eyo etaataaganya ab'ebyokwerinda ne balowooza oba amaanyi we gali eyo ne bagiremesa omulenzi n'aleeta obulo nabo ne bagamba ate oba obulo kati nabo ne batunga obulo tewaziraba ne zigaana bwe zaagaana omulenzi ye n'agamba kati fulaga bwetabuse kati bali mugamba fulaga terina kusula bweru toyina woyita ku makubo ne Mwai Museveni wayita Ntebe Road nga kweziri baziteekako ng'ayina gy'alaga nga zimazeewo omwaka kubanga ffe mu ghetto bwe tuba twetaaga eyaffe gye tuteeka wali tuginona ku kkubo zibeera okwo kati zo nga zikubwa enkuba eno gye bawuuba yereesa ebizibu ebonaabona kakati n'ekirala nziramu okukakasa bannayuganda nti fulaga eno buli lwe tugikwata mu bungi n'ogissa ku kidduka n'ogissa mu bizinensi yo n'ogitimba mu lujjalo n'ogitimba mu lujjalo kiraga oyagala nnyo ensi yo tovanga mu nsi yo n'omwana omuto mumuwe ku fulaga okitegeera awubeko mu lujja amanga wuuba fulaga ebinaddako gwomanyi Kabaya yafunye etteke wali mu supermarket ekyo baba bakoze ensobi era yeetaaga kukwatibwa ateebwe munda annyonnyole lwaki yakubye omuntu awanika Uganda ku ntikko nina fulaga nange nziina wano era ne mmotoka nninamu ngaba n'okugaba kubanga njagala buli omu okitegedde awube ku fulaga alage Uganda omukwano okwo kuba kulaga nsi yo omukwano n'ogirabisa eri ensi endala nti waliwo Uganda kati fulaga ziwuubibwa luno olutalo lwe tulagamu fulaga ebeeranga bingi nsi nnyingi zitunudde ekigenda mu maaso wano olwa fulaga eyo okitegedde era mbazzaamu amaanyi tuwuube n'ekululi baako woogirese kumpi kubanga teri kuddaka olumala bwe bamala okukabala n'omanya nti wano kyekyo akati tulabe gye kaggwera enkeera bwe bagamba nti byakyuseemu okubanja tukumanyi tujja kubanja mu ngeri yonna esobola otuweesa obuwanguzi bwaffe kyensuubira kale Kabaya watu wafaananye leero tujja kubanga tumweyongeza nze lujja akuume amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero
tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot, so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.